Musibye mutya mwasuze mutya Bannayuganda kansobire nti muli bulungi. Olwaleero nziza obbawa ebisinza okukola mu mwezi guno ogw'ekkumi. Nziza okubawa ebisinza okukola mu mwezi guno ogw'ekkumi. Tuyina amawulire wano ku media twabagamba Kyagulanyi takwatwako. Wano ku media twabagamba Kyagulanyi tagambwako, Kyagulanyi takwatako, Kyagulanyi tayogerwako. Obuganda tebwogerwako, obwakabaka bwa Uganda tebwogerwako bonna gye buli. Naddala obwakabaka bwa Buganda tebwogerwako. Tuba tuli awo obwakabaka bwa Buganda ne bujja bwe bwatusookera ddala mu guno omwezi ne butinkuulwa. Buli nnaku mubuvuma nga basiraamu tebavaayo kwenyeenya. Mubuvuma mubutyobodde kabaka mumuvumi kabaka mumwisizaamu amaaso abasiraamu tebavaayo kwenyeenya. Waliwo n'olunaku mu mwaka ogwo oguwedde twali tuli mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 31 ag'emyaka 3 ng'aweza emyaka 3 ku gundi ku bwakabaka. Sebo omusiraamu omu n'avaayo n'asirwala n'agenda n'amenya embuga ya Buganda ey'Abamakobe. N'agamba nti bino biri alaamu bikoze bityamu ffe mu busiraamu tebikkirizibwa nga ne tewali bwagimuwadde koffe ne twogerako naye nga tebanyega. Omusiraamu yagenze ne yeetigiinya mu mwezi guno ng'ayogera ku bwakabaka bwa Buganda. Bannange yeetigiinyiza naye kye baamukoze. Eno saluti njiwa mukulu Magala. Mwami Magala eno saluti njikuwa taata weebale. Mwami Magala kye yakola abasiraamu. Yabakuba kabomu kaali kamu bwe kati. Kabomu kaali kamu bwe kati. Abasiraamu ne bapaapaala. Abasiraamu ne bapaapaala ne tumanya yeye muyina wawaluma. Bulijjo Obuganda butyoboolebwa nga musirisi. Bulijjo Obuganda buvumibwa naye nga musirisi nga tuvaayo ne twogera nga tumugamba muno tebibakwatako. Bannange Magala yakuba abasiraamu ekigambo kimu kyali bwe kiti. Emizikiti ne gisansabaga. Eswala ne zisazibwamu. Okuyomba ne kutabuka. Muddangamu. Wano ku media obwakabaka tebwogerwako. Wano ku media President Kyagulanyi Ssentamu tayogerwako. Bw'oba oyagala okuba n'emirembe abo toboogerako. Tuba tukyali awo. Nga Magala mazo basansabaza omuwali musimanya muki sima sheeke oyo ne bamuwumulizaawo ko fuuti. Awe tubaagala muddangamu. Tetutyobola ddiini ya Busiraamu era tujagala era mikwano gyaffe Bayisiraamu era tubaagala nnyo. Mwongere okukuuma empisa. Omuntu wavaayo n'atambulira watamukwatako oyo ajja kusabulwa. Ate abasabuzi tebasosola. Basabula mwena omuzikiti ne bagusabulira. Omuzikiti ne bagusabuliramu. Buli kimu ne bakisabuliramu. Emigundi gye mwambala gyonna ne bagisabuliramu. Bo tebasosola. Tuba tuli awo. Nga tutulidde bweti ne zireeta mukyala Binde. Ne zireeta Maama Kiyindo. Abaana baasabudde Maama Kiyindo. Ne bamugulira akagaali ne bakateekako ennyindo. Ate bano abaana basabula. Tebasabula kintu ky'otayina. Bakusabula ennyindo n'ekogga. Bakusabula ennyindo n'eyenkana ng'eyange. Mugiraba teri mu filita. Bakusabula ennyindo n'eyenkana ng'eyange. Abaana basabudde Maama Kiyindo taliddamu kwasamira ku Kyagulanyi. Abaana basabudde Maama Kiyindo taliddamu kujegera wadde okugenda ku makya n'ateekawo ekintu ekiyinza. Bano abaana basabula. Wano ku media bakusabulira olunaku lumu n'oweegaana ebigambo bye wayogedde. Wano ku media bakusabulira olunaku lumu n'oddayo gye wavudde. N'ekkuba eryakulese ne likuzzaayo. Oyo Maama Kiyindo bamusabulidde ennaku 2 bweziti. Maama Kiyindo n'alaluka. Twali tuli ku Maama Kiyindo ne zireeta malaayi. Twali tuli ku Maama Kiyindo ne zireeta malaya w'omu kasino. Ye malaya w'omu kasino tebannamulekera ne guno guliko bakyamusabula. Twabadde tuli awo ne zireeta malaya w'omu kasino. Mbawa gafudde mu wiiki. Gafudde mu mwezi guno. Baani abasabuddwa. Baani ababaddewo. Bano abaana basabula. Kati mbabbirako mwenna abali ku media. Bannayuganda mwenna nzuno nga bwe mundaba. Muve mu biri bye mundabiramu filita.
muve mu biri bye mundabiramu filita kati nzize nange munsabule bulungi munsabule ebiyindo munsaba abaana basabudde omukazi baana mmwe musabula nze mbakakasizza yalamina tsiri bwoba oyagala emirembe wano ku midiya olina okugondera amateeka gano oba tudde mutugabaweereze obwakabaka bwa Buganda tebuvumwa obwakabaka bwa Busoga tebuvumwa obwakabaka bwonna tebuvumwa mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi tayogerwako, omwana wa Kyagulanyi tayogerwako, mukazi wa Kyagulanyi tatunuulibwa, Nopu tayogerwako. Gwe kyomanya ekintu nga kikwatagana mu Kyagulanyi kyetooloolera bwe kiti nga kikwataganirwa mu Kyagulanyi tayogerwako. Kati mulina okugondera amateeka n'obukwakulizo ate mubigoberere ate era mubitambulireko. Muwulidde bw'ona ava mu lujegere lw'ebyo ebintu n'ozungira ewantu ogenda kusabula, ogenda kuvumwa, ogenda kukubwa. Nzige gafudde mu mwezi guno mwongere okuyimirira ku mmwanyi, buli omu alwanire walwanira, aboogera ebyo mwogere, abavuma abavumye mubavume paka kuwulira mwobe. Ssaabasajja Kabaka wangaale, ayi Mukama kuuma Kabaka wange, ayi Mukama kuuma Kyagulanyi wange, ayi Mukama kuuma Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wangaale.